mwe baana mmwe munnange olunaku lw'ejjo ng'ebifaananyi bya David International ng'akyali waabwe wa mukazi we bifuluma byafulumye nze obwedda sinnabiraba abaana ne baŋŋamba tuweere omukolo tuwe omukolo ne ŋŋamba omukolo nga nze sinnagulaba nange kwe kukozesa obukujjukujju bwange nange ne nnoonya omukolo nga ye gwabadde nga nange ngwa ku bifaananyi nange mpeereza olugambo nga kubanga abantu bangi bakoze eki baluweereza babadde babifaananyi abantu babifulumye dda munnange David oba yabadde tanneetegeka kukyala waabwe wa mukazi oba yabadde ayagala ebifaananyi bisookere ku peegi ye simanyi munnange David ng'ate tampeereza ka message mbunjijjeyo vidiyo ne mugamba vidiyo njijjayo kuki ne mugamba munnange oba oyagala vidiyo njijjayo mpovu ensonga enkulu lwaki nzijjayo vidiyo kubanga vidiyo eyo nakuwaanye na buwaanyi siina kye nakukoze munnange David nga ŋŋamba anti mwagala likes nkwongera ebifaananyi ebirala konza bye nafunye bimmala kuba siggo wabimpadde n'obbimpa munaye nga ekibulooka kiruma nga mpa bulooka konze yamanyi naye kambuuza abavubuka wabadde teweetegese kukola kwanjula wabadde olina abalala b'oli mu kulimbalimba nti ogenda kuba wasa kiki kubanga nze olaba vidiyo emba ngitaddeyo tevaayo mpozi nga community guidelines naye bwebanga TikTok tegikubye community guidelines nze ng'omuntu sijjayo vidiyo mpozi ng'ompadde concrete reason sijjayo vidiyo omukolo gwatambudde ate mwanyumye ate mbujjayo vidiyo like seriously kyekabadde toli ready oba kyekabadde olinayo abakazi abalala nga bataano b'osuubizza okwanjula ffe ne tukulinnyira mu gaapu anti olugambo ffe twakulinnyidde mu gaapu munaye kati gwe omanyi kafiiremu nze sitetujjayo vidiyo nedda ekyo kiri mu gundi kiri mu lugambo association once information is out we don't take back any information